Okwebaza kw'essomero lya Ridgeway Grammar School e Matugga olw'okuyita obulungi ebigezo kutandise n'ekitambiro kya misa ekikulembeddwamu Reverend Father Joseph Mary Kavuma okuva mu kigo ky'e Kasana Luweero nga kyetabiddwako abayizi abazadde wamu n'abasomesa ku ssomero lino. Ono asabye abantu bonna okwebazanga Katonda bwe baba baliko ebirungi bye batuuseeko mu bulamu kubanga okwebaza kirungi era Omukama Katonda kimusanyusa nnyo. Teriyo muntu mu nsi yali azaalibwa mugezi nga Solomoni. Katonda bw'amulonda okubeera kabaka yagenda n'afukamira mu kiggwa n'asoma essaala. Naye essaala gye yasoma yagamba Katonda mpa omutima omutegeevu nsobole okulamula obulungi abantu. Reverend Father Mary Joseph Kavuma era akuutidde abayizi wamu n'abazadde okwegayiriranga Katonda abakolera ebyo bye baba bayayaaniranga. Kutya Mukama amagezi bw'gasookera. Teriyo kintu kirala kisinga magezi. Bw'ofuna amagezi oba ofunye byonna. Omutandisi w'amasomero gano Evans Sennabulya yeebazizza abayizi abaatuula ebigezo omwaka oguwedde okubiyitira waggulu ekyongedde essomero ekitiibwa wamu n'ettutumu. Abaana balijjo bamanyi bajja ne first grade ey'e12 ne basinga abafunye obula. Eyo erigase n'essomero lye mulina. N'olw'ensonga eyo kibakakatako okukuuma ekyo si ku lwammwe mwekka wabula ne ku lw'abanamu abajja. Tutegeerekese so mbasabira obuwanguzi eyo gyonna gye tugenda. Era beeretsa njagala kulangirira omutongole nti omwaka guno twafunayo erinnya B. Abaana abo nja kubakubira amakubuulire. Ab'etaano nabo baaliwo, ab'omukaaga bo tobala, ab'omusanvu kwegamba. Katonda tukoze bulungi, ekitiibwa n'ettendo tukiriza Mukama. Abayizi abakoze obulungi beebazizza Katonda olw'okuyitira waggulu ebigezo byabwe. I'm here today to thank God who has enabled me to get aggregate for my primary reading examination. Tuze wano olwaleero ku ssomero lino Ridgeway Grammar Primary School Matugga nga tuzze okwebaza Omukama olw'abaana baffe Alex ne Jeremiah abaatuula ekibiina ekyomusanvu omwaka oguwedde. Katonda n'akitukooneramu ne bafuna first grade. Mu ngeri y'emu abayizi ku ssomero lya Landmark Junior Schools ezzana ne Mukono beebazizza Katonda olw'okuyita ebigezo by'ekyomusanvu. And that promotes a lot our school, Landmark. Not only in terms of academics, but also in terms round. Musinyo wa Inadi Katende yakulembedde mu mmisa eno era asabye abazadde naddala abasajja okukomya okusuuliriranga obuvunaanyizibwa bwabwe. Oh, parenting is a great responsibility. How I wish whoever undertakes to bring forth a child get to know what it means to bring forth a child, very child. It's only the beginning when you bring forth a child. Kulira essomero lino yeebazizza abasomesa be olw'amaanyi ge bateeka mu kusomesa abayizi era ne bayita bulungi. Twasaba Katonda ng'abaana bagenda okukola era Katonda abadde mwesigwa n'atuwa performance batuuza abaana 67 abaana bonna bafuna first grade. Tukyebaliza Katonda era tubisiima. Because it has helped us a lot in the academic standards. The conducive learning environment has helped us a lot. I feel so happy for the aggregates that I got, all thanks to my teachers and the great efforts of the school. Ate byo nga tubitadde ku mabbali Penny